omuyimbi jango imba akayimba ka happy birthday. Sembera oyimbe omuyimbi yimba akayimba. Happy birthday, Gloria! Happy birthday, dear Gloria! Happy birthday to you! You look like an angel! You look like an angel! You look like an angel! Happy birthday to you! Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakosodo bagabire soda abana bali awo. Mosoda mu mwana ng'omukwa. Waso omukulu. Waliyo nono. Abana. Onenda soko wono. Como ka muzikirize koko goigire bushoti zayi nange nyingire muzabu kwade ne kutabao kame chukue chipane kumara ogabanga genda maaso temukoze abantu nagenda kwetuuma wano nga temunatuuka najje mulaga buli mwana agende eri bannange andi ati kyemuli mukola kituufu buukaawo ate alagabwa kati tusooke wano wa mwana ekifaananyi kiikyo bambi ojja kitegeera mujja kiwulira bannange ogamba ki leka naawe jangu eno ave mu ngoye ajje wano kati afande buddako ebbali bwoti naye omwana tomutunuza eno mu kamera omwana tomutunuza mu kamera kikirizibwa Little birthday nasazeewo celebratinga n'abantu nganze yakubanga ayina bana basoma yangezaza okusanyukako n'abantu abampagira n'abatamanyi bwebatamanyi kati banjagala ontegeere
Katugende. Mulimu. Aya tugende wala. Banna. Katudde waye. Oya agenda kukakkanako wansi. Kukakkana wansi. Kakkana kawo. Tubadde tumanyi kati nsanyuse nti nkutuuseeko ntegedde era amazaalibwa waliwo ebintu ebitono byenkuleetedde asubire onasanyuka wamu nange sigala womuwe Defa abawano batulese. nawe mukwano Yangu tugende baby. yes wango jeyo wano kati zino pamba z'abawere Katutwale. eyimirira nnyo ebitabo omwana asoma Omwana asoma. Gwe kwata ebitabo byo. Kwata ebitabo. Banya mama ne. tosaba namba ya simu Tugende waka. akwade egundi omutegedde Bangambe muyimbi. Eh. Nze bali bansi banakomyewo. Naye neewuunyiza mwana okubeerawo bwe tuti boy. okay Kisima kyerere. Twanza tweyanze. kikyo badde mu byakuwadde kikyo ofulisa okusanyukira Kyensinze sanyukira ebitabo. okyasoma Towuno. Mwana wa sister. okay Tweyanziza boy. akwade ne sabbuuni Byonna mpadde. sabbuuni kikulu nnyo gye muli Nepepete. Alaali. wonna wali Tweyanziza. n'akasabbuuni ku llo maama yebaleko Gloria Bugi abakozeeko Eyanzizo tukolako. Yebale tukolako. okay ki ekisinga oba kubonyabonya mu maka naddala mu byokkozesa Byonna ate kati ndi wano nalwala obukulu muno okukuba. Era nnyambye nnyo. okay atundabye akasabbuuni sukaali Namu ebitabo by'abaana. okay olina abaana bameka Babiri. okay Koda bichamu. Yes. Yeah, Tetubuuza bingi ebisinga byabizemu ebyabikoze. Kale obuuza olabye kutoyiza akalina omusulamu eno bapamamu mpama nzirabye Kale wigo. mubuuze. Lero kyekikola Bugi oze kukola ki mu bundi z'ennankulu? Thank you. Nze bampita Gloria Bugi ku batamanyi. Leero mazaalibwa gange, it's my birthday. Nga nzize wano okusanyukira wamu n'abantu b'e Nalukolongo. Yeah. Mazaalibwa weze emyaka emeka? Emyaka tusooke tugiveeko. Yeah, kyenza okukola wano nze kusanyukirako wamu n'abantu ba wano ku mazaalibwa gange kubanga nga mumanyi bweba birthday esookola pate oba n'okola kinze nsazeewo okukola kino leero. Ya ate nga sigwe gusooso kikola bulijjo mbikola lwakubanga kale sibiteekangako mu camera naye leero why I've decided to go public with it I want to inspire abantu abalinga nze abayimbi abawala abali eyo abantu bonna abandyagadde okukolako ekintu bwekiti maybe nga batya oba nga tebamanyi kyakola tebamanyi engeri gyasobola kuyambamu society. Abantu bangi bali eno bali bubi simanyi nga omugendo biraba tubadde kale abantu si buli muntu ali bulungi nga wooli
nga wooli si omulala bwali. So kiba kirungi nnyo ne tuyambagana ne tuliftingangana. That's why I'm showing this on camera, just to inspire some people out there abatakimanyiiko oba nga tebamanyi kale kyakukola. Ya any other question? Rachina Lukolongo. So I asked my friends, I want to do a charity, but where can I go? Omanyi eyo kale nga homes amadwaliro baki abamu bali okay before nga homes oba orphanages bibeera already nga birina ababi sponsoring birina sponsors birina obuyambi already. So nze mbadde njagala abantu abeetagira ddala obuyambi. Abantu wano wansi mu Nalukolongo abamu basula bubi, basula njala, abantu bangi tebalina kyakulya era bw'obeera ng'eyo n'okkuta emmere n'owulira ng'okkuse n'ogisuula. So first think twice and know that someone out there asuze maybe 2 nights nga talidde oba nga tamanyi na kyagenda kulya kolwo olunaku. That's why when I asked my friends ne baŋŋamba kyali akeeno Nalukolongo eno wano bayitawo Katundu Nalukolongo naye mu ghetto ya ne baŋŋamba jangu wano nga waliwo amanyiwo ya kwe kusalawo okujja ndabe ku bantu era mbabuuzeeko ate nga ekyewuunyisa nsanze waliwo abamanyi ennyimba zange ne kinsanyusa nnyo. Ku myaka 21 gy'oyozaayoza olwaleero biki by'osinga okwenyumiriza? Ku myaka emeka? 29 Okay, oba oyagala kumanya myaka gyange wandimbuuza mufo ky'okunsibako egijo. Naye kyenyinza okugamba is that I've made 20. Yeah. Okyali kyana kito. Yeah. Biki bye wenyumiriza mu myaka gy'abiri? Yogamba webaza Mukama. Nebaza Mukama okubanga eggwanga Uganda limanyi. It's not an easy thing. Yeah. Nebaza Mukama nti no this short time mu music industry gyembaddemu for this short time like 9 months nyina ebintu bya achieve already nga mwala bejo nafunye endorsement. I'm already earning back the money that we've put in my talent, my career. Nenebaza Mukama yampa kino ekitone kyenkozesezza my talent, my voice gyenkozesezza okuwa abantu good music n'okuba blessinga. That's what I'm grateful for. Gwenga Gloria Bugi birthday kale waneno ogabye waliwo yali akuwaddeyo kale ku birthday yonna. Yeah. Abantu bampa, abantu banjagala nnyo, abantu ba supporting my music. Ningamba why not? I want to do this more and reach everyone. Bakuwa biki? Bakuwa biki? Abantu bangi bampa ebirabo, bampa ssente. Ne manager ngambye alina surprise for me, I don't know. Yeah. Gwenga Gloria Bugi. Buli omu aba ne kyalubiri oba ekiruubirirwa kye. Ku myaka gino gy'otuuseeko, kirubya ki ky'olina omwaka ogujja? Mwaka ogujja njagala kubanga I'm representing Uganda, my country, outside musically, eyo Nigeria, wawa bweru eyo. Nga I'm representing my country, tulina kikuba ne tukifulumya eggwanga. Si kukisigaza wano. Ebikono bijjudde mu music industry, bino ebintu by'oyogera singa onoobituukako. Fenna tulabyeko abantu ababigize ng'ebikono bijjudde. Weetegekedde ebikono mu industry. Byatandise dda mbwana bye bankoze, naye kyenyinza okugamba nti mutonzi waffe yasalawo. Mutonzi waffe yasalawo. Oli ne wakulwanisa n'akola atya tasobola kulemesa Mukama kye yakutegekera okubeera. Mutonzi waffe yasalawo. Muzeeyi bakuyita. Gende wole omukyala atudde. Bino byetaaga bawetaaga binene. Thank you. Waliwo ali eno mu nsonda.
Kanyama. Kulya kanyama. Waliwo ono ba students. Oi. Yo. Nabo babo. Kakati ba student. Tugende uli mchana. Sasa umeshotia. Eba naye muko labayo muba controlling bagenda biska. Tutambule. Yogera womera we. Ataina kifaananyi kya lugirwe. Ugenda kufuna. Banjawa. Nemugenda mwagala tagenda muchawa. Wano kabuliti na Lukolongo. Ya okitegera. Ya kino kumwagala nnyo Gloria. Buli mumbeera n'ono mu kabuliti. Kabuliti Banchawa. Kabuliti. Respect. Woyo anti. China yegaza. Ofunye. Asinaba. Ugati buyo muyimbi. Ngo mwimbi wa kuchalo. Dora mi fa solati do. Tutaganya chali into rockwe. Kachali mukutali keno ya sample. Sonuka manyaka tunyumesa chi dancehall. Mikono wagulu tugatika style. Ifada beti kwa ikabela ko sweet banchawa ba. Bamenye mutima ba. Aya tugende ndoza. Aya kanije. Ayisemu nena mumita mbifaananyi. Tudda wayi. N'abantu b'Nalukolongo tusazeewo kujja kufanya kapo nammwe kasubire bino bijja kubategeeza bayamba nnyo tubaagala nnyo Ate ayoza ebintu mumwe sabbuuni. tusazeewo yangala omukono gwange ono andeese yasazeewo kujja kujabaga nammwe era nga n'ebitambala bwena bawereza ebintu biriwo Ze Nalukolongo wano we tuli Gloria Boogie wazze Nalukolongo mu ghetto ezimu ndoza olaba kyekimu bwe bitiye n'embeera bano baliraanye kumpi ne Kampala tuli mu Nateete naye kyobolo kyemuzina okumanya yo bweti bwefaanana naye Gloria Boogie asazeewo naga akajja abadduukirire abawe ekyabawaddeyo mwala guva eri paka eri ze ghetto ze tutambuliramu era tumulabyeko wali mu kubuuka nga tasobola kubuuka bulungi agudde mu bisooto n'abirinnyamu toyi ziba za kalina naye nga ejjulira mu nnaku bbiri kabuyonjo za kalina kuliko amadala bw'ojja ng'ofa Bw'ojjanga akadala bakajjeewo omuntu wakolera ettima akadala ne kavaawo byebimu ku byembi byogwako so eyo toyi sebo toyi akalina wano manyi ki sebo toyi z'abeeno yes bw'oba oguddemu ekidumusi
omuntu nakolera ettima nosanga akajjeewo akadaala wotegeera nti nekoko lwaki ekoko tefuka ate ng'enywa amazzi agenda n'akasumuzo nga talese kadaala definitely atilisa oluggi olubandula mwagala bagazi abadde obitwala w'abantu bawe ate mugwamu bigwe kolwedde ofunye kyebayita geto ze Nalukolongo ate nga tuli mu kibuga kumpi newa naye nga kyoba omanya abantu aya tugende madamu anti tokyogere yagende kabalete ebintu Anko bamenye mutima ga banja waba kana kasosa kali mu kitengi ako soko wali mu kitengi bambi ate goli mwana bajo Osoma soko wakali mu kitengi waka Dawa malibu basoma Gulo aha tajagwa nayo omusajja ono atutwala naye alina alimu Abubakar niwoja naye ng'embeera Gloria ogirabye Gloria y'embeera ogirabye abantu babeera bubi abantu tulina okuyambagana mu buno obulamu okay gwe vaayo gye kiwalaata kulaba mikwano gyange n'abantu abalala bijjo bino ebintu mbikola by the way in secret naye today I decided to do it mu lwatu to show people that kindness wins everything. Okay. Sorry. Tojagwa. Ne bonogo jagwa katono. Oh God. Mayimira kali akayimba bancha. Gwe kabuze kato gwemu. Mumugende. Nakasinde. Katisokoleke gwe vayo gwe. Vayo. Papa. Soka gobuke. Then ulioko mufune. Aha, Mwena ko iferi amaddayo. Beba nabantu abali obubibo walumbi. Kokola zite kuli bali. Mwabali kukola site muri bubi. Yene wanta wali ya bubi kukola site liba. Omukulu gala kana. Kayingidewo kalina Gulo. Aha. Tajagwa. Nayo omusajja ono atutwala naye alina alimu Abubakar niwoja.
naye ng'embeera Gloria ogirabye Gloria ye embeera ogirabye abantu babeera bubi abantu tulina okuyambagana mu buno obulamu okay gwe vaayo gye kiwalaata koze kulaga mikwano gyange n'abantu abalala bijjo bino ebintu mbikola by the way naye in secret naye today I decided to do it mu lwatu to show people that kindness wins everything. Okay. Sorry. Tojagwa. Ne bw'onooga ojagwa katono. Omanyi emiraga y'akayimba bangi gwe kabuze kato ogwemu mumugende kati sokoleke gwe vaayo vaayo papa soka gwobuuke then olyoka omufune ngenda kuyisa eri amaddayo be bano abantu abali obubi bwe walumbi kukola zitekuli bali bubi mwabali kukola sitemuli bubi wantu abali abubi kukola siteri omukulu gala ekana kayingiddewo kalina ndakusaidi wali wali tusobole okukwata ng'oli naye totya nkoko kati Gloria njagala kusanyukirako wamu n'abantu bangu banyina bintu ebitonotono bye mbaleetedde byaweddeko olina abeetaga kampa ebyakulya abakuumi n'ekirala yesu abaagala wamusaze wala webala omwoyo omulungi mukama kwokyo osinga okwagala oyanziza mukama akumpera omukisa ogutaliiko buyinuke mukama akuwa ebirungi mu nsi muno nga bw'osobodde okuyamba mu nsi muno nawe bwogenda okuyambibwa omukibugu guno mukama akutuweera omukisa mu nsi muno akuwa ezzadde eddungi akuwa amaka amalungi akutuweere mwoyo w'amagezi akutuweere bali wali Esange wali tulye cake. Ewa. Kale. Nam. Happy birthday, Gloria. Madam, thank you. Kalifena today. Omuyimbi adde wali.
za birthday. Aweze stage mumala. Leba neke eti. Kuba ni akazala. Yani masanga tuli wanana na kubakije tuli wana mwetu tusimbuje Gloria Bugi mwetu wagabuje tuli wanana kome nabuje kajawa ngabani kutungi chako waba yenyewa ndino chakoze abana lukalongo mugamba mucha kapita mwestani mwana weka tango kalejo Tenenda sebo mwagala kwa muri waguru awamala wa mawuli bera n'abaana abana babirawo omuyimbi jango imba kayimba ka happy birthday semera awo yimbe omuyimbi yimba akayimba Gloria happy birthday Gloria happy birthday dear Gloria happy birthday to you you look like an angel you look like an angel you look like an angel happy birthday to you 1 2 3 4 5 6 7 8 bakosodo bagabire soda abana abali awo mosoda mu mwana ng'omukwasa kwasa omukozi waliyo nono abana soko wono Mucha